kyetuteekamu okwongera okulaba nga bannayuganda bafuna okubanga bayambibwako mu bintu by'amateeka by'obwenkanya n'ebirala nga eri abakyala n'abaana abawala. Nate erya global kuba tugambye okuva 1996 wabeerawo ekiyitibwa theme. Waliwo nti nno omwaka ogwo abakyala kye bagenda okutambulirako yeyitibwa theme. So kati ey'ensi yonna ku luno egamba mu lufuutifuuti rights justice action for all women and girls, etaddewo emisingi esatu okubanga eddembe ly'obuntu, okubanga obwenkanya, n'okubanga waliwo ekikoleddwa eri omwana omuwala n'eri omukyala. Kati nno egyo misingi gy'amaanyi nnyo okulabira ddala nti omukazi yeeyongerayo, kubanga luno olunaku nga bwe nkugambye lwateekebwawo tulowooze nnyo wa gye twava ng'abakazi wawe tuli era wawe tukola ki wa gye tulaga. Kubanga kkirizagana ekitonde ekikyala newankubadde Katonda tuwadde omukisa si mu Uganda yokka naye mu nsi yonna, naye ekitonde ekikyala kikyalina ebisoomooza. Ng'otunuulira emibiri gyaffe twakulwamu tubaako ekiseera nga tuli mu nnaku zaffe ng'abakazi, ate oba oliawo omusajja kyatakola ki kyatayitamu. Kati n'owesanga nti ezo nnaku ssatu omubiri gwe engeri gye gutambuzaamu emirimu tegusobola kwenkanankana ng'omusajja engeri gy'atambuzaamu emirimu. Ate n'olwokubanga tutuuka n'ekiseera emyezi 9 gye tumala nga tuli mu kubanga tuyita mu kiseera ky'okuleeta omuntu ku nsi, ate omusajja tagiyitamu. Kati n'otunula ate we tumala okuzaala n'otunulira nti tulina ate emyaka emirala ng'ebiri olina okuba nga oli waka olabe ng'omwana ono omusitula. Kati ebyokka byokka ebyo nti nature yaffe ate ffe tulina okuyambako, kubanga ffe abakkiriza mu Bayibuli buli omu Mukama yamuwa ekkatala lyalye, newankubadde ffe tugenda tuyambako mu by'okunoonya ssente, naate bino omulimu gwa musajja. Kati so olw'okuba ogwaffe okusinga gwakuzaala tunaayambangako okuleeta omuntu ku nsi. Kati ekyo tolina ngeri gy'onogamba nti omwami wange nze kati nfumba wa injiniya Lugolobi Nsubuga, newankubadde ow'emmamba ajagala nnyo, naye we kyatuuka mu kuzaala abaana okuleeta ensi yajja mu Labour Ward naye talina ngeri gy'annyambako ate omwanda mu musindikirire oba kiri kikyo kyange bwegamba ekyo wadde eri anjagala nnyo oba njagala nnyo sirina ngeri gye nteeka lubuto mwana mu lubuto ne mmuwa ankwatireko. Kati ebyo nti ekitonde ekikyala tulina ekkatala lyaffe nga ne bw'onookola otya omwami ne waba atwagala nnyo bono mukama wo ku mulimu ne waba akwagala nnyo talina ngeri gyakuyamba kusitula mwana, ajja kuleka kuwemu special moments oba bateekewo wali obuliri w'owummulako eddakiika n'ekino ino kiyitamu. So ebyo otunuulira nola nti ekitonde ekikyala kikyetaaga support, kikyetaaga okuyambibwako mu bintu bingi nnyo, naye ate ekyo kituleete tuleme kuvuma okwo okuyambibwako nti ate ffe tulabe ng'omusajja ate tumulinnyako. Ekyo ntera nnyo okukyogera n'abakazi bannange. Honorable, tujja kujjawo kuba abakyala bw'amala okusoomosebwamu n'afuna kyafunye ate alowooza nti aba ali waggulu ku musajja. Kati awo tukola ate ensobi bwe tutamanya wa we tulina kubeera n'ate ne tutezza wansi. Nze ennaku zino nina kampeni gye ntambuza mu Wakiso eyitibwa Naffe Tusome, nti omuwala muwe omukisa abe ng'asoma n'ate giwe n'omulenzi. Ate buli omu omukazi newaba azaddeko emyaka ng'ebiri obaana nga babiri naye ng'omulala kyana kyali kito myaka 16 myaka 18 kiwa omukisa kiddeyo ku ssomero. Naye kakati ate tetulina kulinnya ku basajja nti newankubadde nze enkola Naluyima MP nze bwe nzirayo ewaka ewa engineer wennyingira gate kati awakati bampita honorable bampita mami. Omwami akyalaba Betty oli gwe twasoma naye kuba nze nayambibwako nti engineer twava naye mu ssomero we nakolera ebya architecture engineering. Kakati sirina ngeri gye nvaamu magezi era ebyo bitusoomooza kinene nnyo. Titugenda tutuuka mu ofiisi gano ne tulowooza nti kaakati ffe basajja awaka ne tulowooza nti kenkwata ensawo n'enkola kenyingiddwa bwa MP kenyenze mu manyi bulungi nnyo mu district entuyina mu Uganda nze ndi shadow minister local governments tuyina city mayors. Kakati kenfuuse mayor owamuni kati nga tulina mayor Bakite tulina city mayor owe Masaka kenfuuse omukazi nga kakati nina ekyenjawulo kyenfuna ku musajja ono ampaniridde nno ndi wa kabi nnyo
omusajja ntuusa okuddayo awaka yabanzijamu n'engatto atuusa okubanga gwendagira se weyitawo omufumbiro kwegamba honorable manyichi oba ekyo kyekikyasinza okulemesa abasajja okutuwa omwaganya gw'omwenkanonkano guli omulungi gwe twagala nti alowooza bw'anaakuyimusa oba gwe bw'onaayimuka ojja musukkulumako ate otandike mulaba bbule naye kiva ku nkuza nze ndowooza olumu n'omusajja aba yeewulira amaanyi aba tayagala bwagazi kubanga nze nkirabyeko ate nze nkyali mugumu nnyo balamu bange mbagamba nnyo nze najja kufumba era simanyi naye mumujjiwe mukama wali basobosa ne mbasa so olumu enkula yaffe n'omusajja najja ng'amanyi nti kaakati olumu ndaba abasajja bawasa bayinjinia oba olumu n'asanga nga already oli MP kuba nze bwe nkugambye nze natandika naye nga situli kife twali baana basomero twali buto so olumu omusajja naye we yeewulira nti onaana abantu banandaba batya nti nze nina MP awaka n'atambula nga kumpi buli kyalo kyonna kirina okumanya kati omusajja yenna naye wavulira inferiority complex oba ne yeewulira nga takyerabawo ebyo nabyo biyinza okuleeta obuzina babimanyi omuntu wabanga yakuzibwa kati tulina nekkatala olunaku lwangamba nnyo bamaama bannange newankubadde emirimu gikutta naye obudde buno obw'okwogera eri abaana mukama yabuwaate ffe omusajja ajja kwogera naye nga bwomanyi omusajja olumu obudde obwo ayinza obutakyagala nnyo oba kuyingira abaana be naye ffe abakazi buli wolowoozaako nti omwana muwala ono naye alina okutuuka ekiseera nayingira Labour Ward omwana muwala ono obujje butuuka agenda kuba nga takyali mu makaago ng'ali muga musajja oba olina okubaako obusungu obwo bw'oleeta si lwakuba omwana tomwagala oba omutuntuzi naye olina okuba ng'oyogera naye so ebyo ensonga z'amaka gano we tugenda ne tuddira ffe ba working class omwana ali ku ssomero oyagala nayo uniform mwaka na P5 P7 abala batuusa abakazi omwana ayingidde P2 naye okyayagala mwoleza empale ye eno gy'ayambala kakati ebyo we tutalizuukuka kugamba nti ekijja kijje naye nze omwana yekanyiigire nga muto naye ate walikula ali nsiima Bayibuli egamba nti nno kweka omuggo ng'omwana muto ogenda kuba nga oyongera kumwonoona so ate nekugamba omwana ngeri gy'omuyigiriza mu training y'omwana kyagenda okubeera mu maaso nze nsuubira bwe waliwo ennono ezisooka ate ezo we tuzinyweza kati bwe tuyongera ne tunyweza amaka gano amaka ebimu ku bitawaanya ensi eno era abakyala ne basanga nga buli kaseera tuli mu makooti byebimu ku kiyitibwa obutabanguko mu maka domestic violence era ekyo okiraba nti kuba nze nga bwe omanyi bulungi nkiikira bana wakiso ate nina bayasa okulanga abakyala babeera bulungi